lifeline ku crispy chicken waggulu ng'ovudde wa Brian. Ono omukazi abbye amatooke gange gokagamba tesigazaawana bwabudabbi. Lwaki otuta amatooke gange? Ennyonyi baazisibye tekyali matooke. Nzizeeyo genda onona amatooke gange erabidde. Ng'omukazi bwe mulaba mu vidiyo ogubbye amatooke gange ogenda gasasulira amatooke gange ogenda bonaabona enseeno ogenda kufa gukazi gwofe ng'ozunga. Gukazi gwe buli omu agulaba gutaaginge abbye amatooke gange wano mu Abu Dhabi ku lifeline. Walayo omwagazi atutta amatooke gange kyokka temukyali muno matooke. Sente lwaki otutta amatooke gange mukazi gwe olaba wasitudde amatooke gange. Omukazi oyo gwe ntadde mu kavidiyo awo wansi abbye amatooke gange ngenze ku crispy chicken nengira enkoko nenerabirawo amatooke gange kiikyo kiraba kize omanyi obulumi bw'amatooke bamubbye amatooke abantu balina ebizibu abantu nga bakyalwanagana nabikompola naddala mu Middle East ensi ezo fena tuzimanyi ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti ennyonyi bazikansolinze tekyaliyo nnyonyi esobola kubeera ng'ebuuka kudde eno kwegamba ennyonyi bazigambye mulekeraawo okubeera nga muzunga. However gweoyinza okyogerera ng'eno SMX mbubabaganyo zunze ennyonyi biki olutalo lugenda mu maaso kumba olutalo olutu affectinga indirectly kubanga naffe kati teriyo bintu bikyava Dubai kujje n'abadde basobole Dubai okimanyi bulungi nnyo amafuta tujjukira abasajja balina akafuta akalungi ennyo kati amafuta eno nabagambiddewo gagenda kweyongera okulinnya nadamu abalina ebidduka pikipiki simanya tukutuku mamotoka n'ebisigadde factory ezikozesa amafuta wandiikanga ng'ebintu bizzeemu okubeera nga birinnya naye however much nti ffenna tulina obulumi bw'ebyo waliwo alina obulumi bw'amatooke amatooke gange ettooke obulumi bw'ettooke matooke mama matooke matooke njagala kulya matooke mutima nnyo nti ettooke lya ttunzi nnyo naddala nga lirinnya ennyonyi kati omuntu okuva eri n'akubbira ettooke abanga akwagaliza ekkomera.